omuyimbi King Saha oluvannyuma lw'embeera ku kitebe ekya NUP avuddeyoko n'akakasa munnanga ate oluyimba twalina munnanga ate ebiteeso bye ngenda okubeera nga nkubuulyakoko kw'ossa ate n'okusampolingamu ku luyimba luno. Ku sayidi y'emu ngenda kubeera nga mbikutuusakoko maaso awo tulabe ebyabadde munnanga ate wali ku kitebe ekya NUP omukulu Bobi Wine nga banjula munnanga ate Honorable munnanga ate bali mwezo kakati nno ngenda kubeera nga mbikutuusaako munnanga ate esayidi eyo kw'ossa ate Spice Diana asazeewo munnanga ate okusapootinga Fik Fameka sayidi awo bye ngenda okubeera nga mbikutuusaako. Bamita Geminati sinza ku Geminati Yugi mu byonna kansoke nkutegeeza nti no kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge muganda wange kibeere nga kitambwira ddala. Kakati nno kansoke nkutegeeza nti no omukulu King Saha oluvannyuma munnanga ate olw'embeera wali munnanga ate ku kitebe ekya NUP jjukira nti no nvuddeyoko ne mbaako munnanga ate bye nkulagakoko. Kakati nno avuddeyoko wali by the way atadde akatambi kano akatadde ku mukutu gwe actually wali ku TikTok nga bw'ogezaako oluyimba luno by the way lulimu munnanga ate message era nga ebiseera ebyo emabegakokko by the way lwatintamukko just sound ng'ali mu kusampolingamu naye nno munnange wali okusinziira kirabika nno oluyimba luno agenda kubeera nno nga alusumulula essaawa yonna. Twalina ebiteeso ebitutwala mu maaso twalina time twalina obudde obutereeza ebyakyama nga bwe tujja bannaffe ne batandika okwekyanga bw'atyo nno nga bw'ogezaako okulaba obutambi obw'enjawulo nga bw'ogezaako okulaba naako twalina ebiteeso ebitutwala mu maaso twalina time twalina obudde obutereeza ebyakyama nga bwe tujja bannaffe ne batandika okwekyanga. Mwana mwenzi munnanga ate King Saha bw'atyo nno ku update munnanga ate eri mu kutambula esayidi eyo. Kakati nno sigenda kubeera nga ndwawoko actually kankwongereyoko wali omukulu munnanga ate Bobi Wine kakati nno ayanjulidde munnanga ate bannakampala Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga era nga ono yakwatidde munnanga ate ekibiina kyabwe bendera okuvuganya munnanga ate ku kya Lord Mayor wa Kampala City Kyagulanyi mu ngeri y'emu agambye nti nno ayozezza munnanga ate abo abafunye kaadi n'agamba naye n'abo abataafunye munnange temufaayo kakati wagira oyo munnanga ate aweereddwa munnanga ate kaadi musobole munnanga ate okukwasaganyiza awamu. Jjukira nti nno esayidi eno era nga bw'owulira munnanga ate nga nkunnyonnyola kakati nno sigenda kubeera nno nga ndwawoko awo esayidi kakati nno Fik Fameka ekivvulu munnange kyo oh my god kigenda kubeera nga kitokota wali munnanga ate esayidi erugogo. Today natideo. So guys, you know what it is? Time check, and just this Friday, tomorrow, not tomorrow. Banga katika nakala moto katika yo katuza maolo. Famekans, the gadgets, you know what it is? Tugenda logo. Japan, how many? 1,000. So, tickets for gadgets. I don't know if I should buy in dollars or I should do like Ghana shillings. Dollars. Yeah? This one. I'm so Now real. Spice Mommy. 300. My friend has added on the tickets. Fuluma yambala fuluma.
Spice Diana actually mwana muwala ono mulabye nnyo munnange adduka mangu nnyo okusapootinga munnange ate muyimbi munne obaani era nga mwana muwala ono aguze munnange wali tickets era nga ndabyeko kwawo ne ku ssente muganza wange zibadde za Bulaaya azimusimbye awo nga alaga munnange ate sapooti ku mwana muzibu munnange ate Vic Fameka bwenti bwenkoze kakasa ntino osubscribinga kosa ate nakulakinga video nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko maaso awo n'ebirala.